Leero omwoleso gw'abannamakolero e Lugogo ogw'omulundi ogwa-28 guguddwawo mu butongole era ng'omumyuka wa Ssaabaminisita asooka era nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga ag'ebuvanjuba bwa Afrika Kadaga yaguguddewo. Ssentebe w'ekibiina ekitaba bannamakolero mu ggwanga ki Uganda Manufacturers Association Deo Kayemba bw'abadde ayogera ku lw'abannamakolero ategeezezza nga bwe bakyalina okusoomoozebwa okw'enjawulo mu kutambuza ebyamaguzi byabwe ebweru w'eggwanga. Transport connectivity within Africa, starting with East Africa, remains a major hurdle. UMA recommends that we approach the Africa free continental areas to address this challenge with priority to enable seamless, cost-effective movement of persons and goods for business and the other purposes. Kayemba agamba nti wadde nga waliwo endagaano z'omukago ogwa East Africa wamu ne Africa okuyita mu kibiina the African Continental Free Trade Area, bo nga bannamakolero tebannaganyulwa nnyo mu ndagaano zino. That much of the Africa lack export guarantee insurance to mitigate the risks. On the contrary, this is not the case in Asia, Europe, America and other key exporting countries. Mukwanukula ku nsonga eziruma bannamakolero wamu n'abasuubuzi, Minisita w'obusuubuzi, amakolero n'obwegassi Ronald Mwebesa asibye abasuubuzi okukozesa ofiisi ye okusobola okubayambako okugonjoola ebizibu bye bayitamu. Feel free to come to my office. At the moment I almost lost my head because I wanted to do it like a private businessman, that you have to see anybody who comes across not to be told to come after 2 months. But I just want to tell you, I will try my level best. See all of you who come from wherever they come from. As long as I have time, I will see you. Omumyuka wa Ssaabaminisita asooka era avunaanyizibwa ku nsonga za East Africa Kadaga aweze okulondoola ku nsonga zino awatali kuttira muntu yenna ku liiso. Of course, one of the difficulties we have been having is the barriers in the market, in the common market. Our protocols, the customs union protocol, the common market protocol, there are several breaches and they keep occurring continuously. But what I want to undertake here and to assure the business community here that I'll apply extra energy to ensure that these non-tariff barriers are eliminated so that we can trade as expected under the common market protocol. Kadaga agamba nti bali mu nteekateeka okulaba nga East African Community etandikawo banka yaayo ey'okuyitamu okusitula bizinesi z'abasuubuzi aba East Africa. Concerning the common currency, it is a matter of big concern, especially for the small traders. I went to the border at Mutukula and had spent a day with the ordinary people there. And this is one of their complaints. The rates of fluctuation from one border to another, the losses therein. So I just want to assure that the East African Community has in program the issue of the common currency, which we expect should be in place by 2024. So we now have to whip ourselves in this 2023 to ensure that we establish the Monetary Institute quickly and followed it with the East African Central Bank. Omwoleso guno gwakuggalwawo ku Mandi ya Sabbiiti ejja era ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni, omukulembeze wa Kenya William Ruto n'abakulembeze b'amawanga amalala be basuubirwa okuguggalawo. Titus Jemba, BBS Telefina, Gambuuze.